nze Mpima Samuel Town Clerk wa Kiboga Town Council. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 3 mwezi ogwokuna tutandise ku musomo ogwa bannaffe abagenda okukoleramu exercise kakati fenna gye tumanyi mu Luganda gye bayita census, okubala ennamba y'abantu mu bitundu ebyenjawulo olwa gavumenti okuba nga esobola okukola emirimu gyayo ng'esinziira ku nnamba y'abantu b'emanyi. Wano mu Kiboga Town Council ku Council Hall we tuli tutandise okusoma, era mu bagenda okusoma mwe muli ba enumerators oba bagenda wansi butereevu kuggyayo data, ate n'abo bagenda okubeera bakalabalaba bayo tuyita ba supervisors. Ttiimu egenda okubasomesa ye ba trainers bali baana Kiboga Town Council nga tulungamizibwako ne bannaffe abavudde ku district ne ku Uganda Bureau Statistics. Amakulu agakirimu kwe kubanga kyetugenda okukola wansi ku ground okufuna ennamba y'abantu tukimanyi bulungi nnyo era nga tukikola ku mutindo gwe gumu. Ensonga lwaki gurupu ey'abantu 91 bonna bali wano basoma okufuba okulaba nga kye bagenda okukola kyekyo ekituufu bakikola mu ngeri emu okuggyayo ekigendererwa kye kimu. Njagala kukubiriza bannange bano bwe tuli mu kusoma tuweeyo obudde tuyige. Kituyamba nnyo nga Kiboga Town Council nti bwe tumanya ennamba y'abantu mu kiseera ky'okubateekerateekera n'okuba budgetingira n'okubateekako ensimbi tuba kusinziira ku nnamba entuufu. Kyekimu ne gavumenti nti ng'ekuloneza ssente ennaku zino tumuli nnamba y'abantu ziyamba okupulaninga, okuteeka mu budget n'okussaako ensimbi nga basinziira ku nnamba y'abantu n'obungi bwabo n'ebintu ebirala ebifaananako ebyo. Naye n'ekirala ekikulu mu byonna nti ekibuga okwongera okukula nga Kiboga Town Council bye tutunuulidde okufuuka municipality gweguna omukisa ndowooza ku luno bwe tuggyayo nnamba y'abantu entuufu, gavumenti giraba nti entuufu kubanga kintu kikulu nnyo bakuwa municipality. Kakati kyekisobola okugiggyayo entuufu gavumenti esinziire oba oli awo ku municipality twongere okulakulanga nga Kiboga Town Council.